Eze bbiri ezakawongeza ku lunaku olwaleero mawulire amalindirire wano ku Kingdom TV nga sinnabaga kusoosootolera katusooke tulabe emitwe egikoze ag'olunaku olwaleero. Minisita balayidde President Museveni alabudde ba minisita abalwawo okukola emirimu n'abo abenyigira mu bukenuzi. Amagye gakyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku bagenda batta abantu mu bitundu by'eggwanga bye bakazuulawo biraga nti bano batujju abawedde emirimu. Kooti y'ensi yonna etuula mu kibuga Hague mu Budaaki ekalize yali ssaabayeekera wa DR Congo Jean Pierre Bemba emyaka 18 mu nkomyo lw'abasajja be kukabasanya bakazi. Songa tiimu y'eggwanga etandise okutendekebwa nga yeetegekera omupiira gwa Comoros. Abazanyi 9 beyanjudde tiimu esitula nkya okugenda mu buvanjuba. This is Kingdom TV.